Omukolo guno gubadde ku kisaawe ky'essaza e Mukono nga babadde bakwasa bannakibiina kya NRM bbendera z'okuvuganya. Omukono ogenda okuddako wali bwe bw'okulonkinga task force. Byonna bitandise oluvannyuma lwa minisita w'amazzi Ronald Kibuule okusaba abalonda okwewala okulonda abo abavuganya ku bwannamunigina awo abawagizi ba Bakaluba Mukasa we batandikidde okukyankalana. Kibuule alangidde Lukooya Mukoome ng'onaavuganya ku kifo kye Nnakifuma ko ne Bakaluba Mukasa avuganya ku Mukono North ng'agamba nti nno bano bali bankwe. Kino kitabudde abawagizi ba Bakaluba ne Lukooya era nga wano basazeewo okutabula omukolo gwonna era wano ne bagwaŋŋana mu malaka. Wano kiraba yatupakidde atugyewa bamutulako obutuuzi balinga gwe batalaba so kituluma ngayambadde leero ne bayita abantu baabwe ne bagenda eri ewaffe ne bamulekaawo muba bajja atujja oyo kitulumye nnyo Oyo tetusobola kumuvaako ekinyiiziza era ndi munyiivu nnyo butali emmere batuma batya emmere banditumisa ne batuwa emmere. Embeera bw'eyongedde okwonooneka Bakaluba Mukasa kwe kulagira abawagizi be okwabulira ekifo kino. Wano poliisi ebiyingiddemu okukakkanya embeera.